Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha amalungi abatukereddeko ku peoza feza The Alternative Digital kamanyanze Farida Bikobere embabuuzaako era nsuubira nti mwasuze bulungi nnyo. It is a Monday, nsuubira nti banayitwaze okusedda abamu twatusedda ku mirimu tuleme okubanga ate twebaka emboolera sobola okubanga ate tutandika okusabiriza abantu ate nga nabo betusabiriza nabo baba tebayina newe baba bayina baba beerekereza otulo gwe twonyumirwa okulaba nti ate bagenda basobola okubanga bafunira ekigulira magala eddiba so nno okukubiriza nnyo zuukuka ogende onoonye ekyokukola ne bw'oba tokirina genda okinoonye. Teri yagenda kujja konkone wakaawo akugamba embuwamma nakitegedde nti onoonye omulimu guguno ngukuleetedde ekyo tekigenda kusoboka wabula zuukuka fuluma akazigo k'ennyumba yo weebase abamu mukyaliwo abamaama bammwe bazadde bammwe fuluma ennyumba eyo ogende okole ate jjukira tutera okugamba nti you dress how you want people to address you tosobola kubanga ate oyambala bwotyo nagalaale so bannaaye tulabike bulungi nnyo nga tugenda mu offices z'abantu okusaba omulimu ne bw'obanga olina results nnyingi nnyo naye nga packaging y'ebulamu wano bagenda kuwanda wali basobola okubanga ate bawa second class lowanga gwe first class degree bakumye omulimu olw'ensonga nti tomanyi kwe packaginga abamu kummwe you haven't given time okubanga mukola research okumanya butya bwe baddamu interview questions mwena mugenda just nagalaale notuuka mu interview room nga tomanyi ne bwe baddamu questions ze baba babuuza and ebiseera ebisinga those questions are the same. Wonagenda ku interview ku Digitalk ojagenda ku interview ku URA and those questions will be the same. Ekyawukana nti ebibuuzo ebyo babibuuza in relation with the organization gy'oba ogenze okolako interview. So mbakubiriza nnyo sobola okubanga ate tukola research ku bitongole bye tuba tusabamu emirimu. Kiswaza nnyo okujja mu kitongole for interview nga tomanyi ne bye bakola but because bwe wawulidde baannouncing omulimu ate kyekyo kye wasoma n'otateekayo kadde kugenda kunoonyereza munange ate bano bakola mulimu ki. Ebiseera ebisinga tubabuuza if I hire you ogenda kugatta ki ku kitongole naye nga tomanyi. For you what you want is money. Ebiseera ebisinga kyekyo ekibajjamu so twetereze tusobola okubanga omwaka guno 2025 tubeera abakozi abalungi oba abanoonyi b'emirimu abayinako ka skills oba ababuufu. Ngenda kubanga ate mbaweereza obanga mbabuulira ku mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo ne weekend eno yonna gye tufulumye awo nno omugenyi wange agenda kubanga aneegattako omukulu Obejirwa Moses okuva wali eri
mu kibiina kyoba ekisinde kye ekya ERP tugenda kubanga twogera nsonga za byabufuzi, nsonga za politics. So ngenda kukubiriza nnyo otunoonyeko ku Facebook, tuli live on the Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku the Alternative Uganda. Olunaku lw'eggulo buli mwaka enaku z'omwezi nga 16 February tuba tujjukira oba tuba tukuza olunaku olwa Janani lumu. So olunaku lw'eggulo twabadde nga ate tujjukira omukulu oyo olwa contribution ye gye yakola towards the liberation of Uganda era nga banaddiini era baba basaba towards omwoyo gwa Janani lumu. Era nga olunaku lw'eggulo era saala zayindidde wali eri mu kiggwa kye gye baamutereka oba gye baamuziika ekitugumu era nga abakulu babaddeyo bangi nnyo era nga guest w'olunaku yabadde Prime Minister Robin Nabbanja. Nonno ye yeetisse obubaka bwa President Yoweri Kaguta Museveni era nga mu kwogerako eri abantu ababaddeyo munnange omukyalo ne yategeezezza nti President yategeezezza mu bubaka bwe nti olunaku luno oba omukulu ono Janani lumu yali tooki eri okuzza emirembe mu Uganda mu kiseera kya Idi Amin Dada era nga onategeeza nti era omukulu President w'eggwanga lino yeeyamye okubanga ate olunaku luno tujja kubanga ate tulusoosowaza obanga tulukuza buli mwaka olwa contribution nga tujjukira contribution ey'omukulu Janani lumu gye yateeka kuzza emirembe wano e Uganda. Bukyanga omukulu ono afa giweredde ddala emyaka 48 era nga ono yattibwa ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi gwa February guno ogwokubiri gwe tulimu omwaka gwa 1977 era nga ono yeewaayo yakolanga sacrifice olw'okubanga yagaana okukkiriza ebyo omukulembeze w'ebiseera ebyo yaliko bye yali atera ate bye yali ayagala oba bye yali ayagala bibiirewo Idi Amin Dada era nga omukulembeze w'eggwanga mubaka bwera yategeezezzaako nti killings ezaliwo oba okutta kw'abantu okwaliwo ebiseera ebyo kwe kwabawaliriza ye ne banne okubanga ate bakwata emigemera wala ne bayingira ensiko okulaba nga ate balwanirira Uganda. Wono munange wandyebuuliza olowooza ekita abantu ekyaliwo ebiseera ebyo olowooza tekizeemu ate ne kaakano munange ekyekibuuzo nkikulekedde weewaawo ne balawyers n'abantu abalala okuli munnamateeka nga Gukina nabo baavuddeyo ate ne boogerako eri abantu era nga bano nabo babadde bacriticinga embeera omukulembeze w'eggwanga ate gyali mu kutambulizaamu eggwanga lino wabula ate ne boogerakoko ne ku ngeri ate abantu abalwana naye nabo bwe baali nga tebafaayo nnyo kubanga batereza ebintu ate nga saawa eno munange bye bibakutte. Ono yavuddeyo n'anokolayo omukulu kati ali mu kkomera Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti ono we yalinga ye political commissar mu mwaka gwa 1988 yamuwandiikira ebbaluwa ng'era ebbaluwa eyo yali ekwatagana nnyo ku ddembe ly'abantu naddala abo abaali abasibe mu biseera ebyo n'agamba nti ono teyafaayo nnyo olw'ensonga nti ebiseera ebyo yali n'abo abaali mu buyinza n'agamba nti it is unfortunate nti ate ebintu bye yawandiikako edda ennyo ate kati bye biri mu kubeerawo olw'ensonga nti ebiseera ebyo tebaabiwa kadde ate nga saawa eno bye bifuuse ensonga semasonga. Ate mu ggulire ddala aba famire ya Dr. Kizza Besigye nabo baavuddeyo ne boogerako eri eggwanga. Bano nno babadde balaga obutali bumativu olw'omuntu waabwe ali mu kkomera mu mbeera gye yalabiseemu ku Lwokutaano nga bamulese mu kooti wali eri ku Buganda ku kooti wali ku Buganda
ku Buganda Road. Kakati bano abakyalo okwabadde Olivia ne Edith Byanyima bano nga baganda ba mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima bayogeddeko eri bannamawulire nga balaga obutali bumativu era ne bategeeza nti singa omuntu waabwe afiira mu kkomera bagenda kubanga ate baholinga President Museveni as an individual okubanga yali responsible okufa okw'omuntu waabwe era nga bano bavuddeyo ne bakoowola bannaddiini okubaako kye boogera eri ensonga eyo egenda mu maaso nti omuntu waabwe akyakuumirwa mu kkomera e Luzira yadde nga waaliwo okusala kwa kooti okugamba nti ate abantu baali bavunaanyibwa mu kooti masho bateebwe. Bano nno baalaze obwennyamivu era ne basaba ne international community okubanga ate nayo ebeerako nekyewekola olw'ensonga nti batutegeezeza nti bo nga bo si bannabyabufuzi ate era ku bo tekuli anoonya mulimu mu gavumenti wabula bo kye baagala kwe kulaba nti ate omuntu waabwe ava mu kkomera obanga afuna obujjanjabi. Bano nno bategeezezza nako nti ekiro ekyakeeseza ku Sande bafuna essimu okuva mu kkomera e Luzira nga babakubidde nga basaba baweereze personal doctor owa omukulu Dr. Kizza Besigye okubanga ate agenda e Luzira okulaba nga ate yamwekebejja. Bano nno bategeeza nti kino nno kyabeeraliikiriza era kyalaze nti Dr. Kizza Besigye tali mu mbeera nnungi yadde. Ate olunaku we lwazibidde olunaku lw'eggulo amawulire gavuddeyo agalaga nti Dr. Kizza Besigye yaddusiddwa mu kiriniki emu e Bugoloobyaawo yadde nga tebakkirizzaawo muntu yenna kutuukirirawo olw'ensonga nti embeera ye yabadde ate yeeyongedde okubeera embi era nga bano bategeezezza nti oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okubanga yagenda ku hunger strike olw'ensonga ey'okulaga obutali bumativu nti akyasigadde nga akuumirwa mu kkomera yadde nga kooti ensuukulumu yamuta munnange kwe kusalawo okubanga tajja kulya yadde okunywa akantu konna kyono ekyaleetedde embeera ye y'ebyobulamu okubanga ate ekendeerera ddala. So nno bano bamuddusizza bwe bigambibwa nti yaddusiddwa olunaku lw'eggulo n'atwalibwa awo mu kiriniki e Bugoloobi okulaba nga ate afuna obujjanjabi era omuntu omu eyasobodde okwogerako n'abantu ababadde munda mu kiriniki eyo bategeezezza nti omukulu Dr. Kizza Besigye tali mu mbeera nnungi yadde. Ate bo aba Uganda Medical Association nabo bavuddeyo ne boogerako eri bannamawulire bano nno nga bategeeza nti ng'era balaga bagamba nti baagala Dr. Kizza Besigye afune obujjanjabi wabweru wa prisons era bano ne basaba medical team okuva mu Uganda prisons okubanga ebawandiikira ebakakase obanga ebyogerwa bakama baabwe bituufu kubanga abakulu ba prisons bategeeza eggwanga nti Dr. Kizza Besigye ali bulungi nnyo wabula ate ekyamala abantu enviiri ku mutwe kwe kubanga ate Dr. Kizza Besigye alabikako mu kooti ng'ate embeera gy'alimu tesanyusa yadde. So nno bano abasawo abeegaatira mu kibiina kya Uganda Medical Association basabye ate ab'obuyinza okulaba nga bakkiriza Dr. Kizza Besigye okulaba nga ate afuna obujjanjabi outside prisons olw'ensonga nti embeera ye bo nga abasawo we bamulabyemu ate balabye nti embeera ye si nnungi nnyo era nga bagamba nti ate we banaamugayaalirira kyandivaamu ate ebintu ebirala. Weewaawo ne Archbishop Stephen Kazimba Mugalu naye yavuddeyo nga akulembera essaala ku lunaku lwa Janani lumu nga bakutukuza olunaku lwa Janani lumu ate munnange naye n'avaayo n'asaba gavumenti okubanga ate ekulembeza nnyo okusonyiwagana n'okubanga ate wabeerawo emirembe eri enjuyi zombi oluli mu gavumenti ate n'olwo oluvuganya gavumenti ate era n'agamba nti tusoosowaze nnyo obulamu bw'abantu era n'awa example eya Dr. Kizza Besigye n'agamba nti omukulu oyo akirizibwe asobole okubanga ate afuna medical attention ey'amangu ddala olw'ensonga olw'engeri gye yalabiseemu eri abantu nti ne mu kooti teyasobodde kuyimirira wabula yaweereddwa akatebe
okusobola okuba nga ate awuliriza emisango egimuvunaanibwa. So nno ebyo nno bye byabadde sides eyo nga maliriza omukyala omubaka omukyala ow'ekitundu ky'e Bukomansimbi munnange ono yawonedde watono nnyo okugajjambulwa abakungubazi oba abalonzi bwe mu Bukomansimbi. Kino nno kyaddiridde okuba nti ate ambulance gye yagulira ekitundu munnange ate ambulance yatomera owa boda ate abantu bagamba nti oluvannyuma lwa ambulance ye okutomera owa boda bamukubira essimu ne bamugamba nti ambulance yo munnange etomedde omuntu wano era addusiddwa mu ddwaliro. Bano bagamba nti omukyalo ono yabakudaalira n'agamba nti ye kati kyafaako ennyo kwe kulaba nti ambulance ye eddawo nga bwebadde era ye kigambibwa mbu nno n'akwata emitwalo 4 n'agibawa gibayambeko okulaba nga ate bajanjaba omuntu waabwe. Unfortunately omuntu waabwe teyasobodde kuwona ate munnange solayo akaba wabula mu maziika ge omukyalo ono omubaka wa Bukomansimbi Ndiwalana Christine yasobodde okubanga ate asobola okugenda okuwerekera omugenzi abula ate abantu bwe bamulabye bayagadde ate okumukolako mob justice era ng'ono singa police teyabaddewo ndowooza singa naye kati apoocha n'ebiwundu mu ddwaliro. Bano no bagamba nti si tekina mugaso kubanga ate bamusaba essente ezijjanjaba omuntu waabwe n'atazibawa ate nga kati saawa eno agenda kulumbe n'okulaga nti ate abawadde amabugo g'emitwalo 4 gatasobola kubawa luli nga bazeetaaga okulaba nga bajjanjaba omuntu waabwe. So nno oyo omukyala naye yawonedde watono nnyo. Ekyo nno kibeere ekyokuyiga eri mmwe abakulembeze ababadde temugenda mu balonzi kakati nga saawa eno kekadde kemulaba nti akalulu kanaatera okutuuka oba kasembedde tikati saawa eno mugenda mu balonzi okulaga nti muli wamu nabo. Ekyo nno kijja kubaleetera okufuna obuzibu. Nga maliriza nja kumaliriza n'akabenje akabaddewo ku luguudo lwa Kampala Jinja wali mu Njeru era nga kana akabenje kabadde wakati w'emmotoka ebbiri okwabaddeko Fuso. Eno Fuso yabadde yeetise kasooli ng'era eyolekera ekibuga Jinja. Aye kigambibwa nti Fuso eno bwe yatuuse embiiko ate omugoba waayo n'aloozinga balance ate nno munnange n'ayolekera oluwonko olwabadde okumpi awo kukakkana ng'atomereganye n'emmotoka endala era ng'abantu 3 bonna munnange bafiiriddewo era ng'abantu bano 3 kwabadde abasajja 2 n'omukyalo omu bonna babadde mweno Fuso eyabadde yeetise kasooli. Omugoba waayo Tanman n'omukyala eyabadde ali mu mmotoka eyo ng'omusaabaze bonna tebaalutonze. Ekyennaku nti ate abantu abasoose okudduukirira embeera eno ate munnange bo ate baagufudde mugano okutandika okuyoola kasooli kulaba nga buli omu yeefunirako ke yeefunidde okusinga okutaasa obulamu waliwo abalala bakuta amasimu gaabwe okutandika okulaba nti be basobola okubreakinga amawulire naye nga ate bo abatuuze b'omu kitundu bagamba nti awantu awo wafuusa akatiro olw'ensonga nti ekkubo bbi era nga basaba bekikwatako okulaba nga ate babatereereza ekkubo wabula bagamba nti wekitaakolebweko kiyinza ate okuleetera abantu abalala bangi nnyo okuluuzinga obulamu. Ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negattiddwako omugenyi wange olunaku lwaleero omukulu General Bijirwa Moses okuva wali eri mu kibisinde kye ERP. Tugenda kubanga twogera ensonga nnyingi nnyo ez'okuusa ku dress code ya Parliament okubanga ate waliwo ttiimu eri mu kukola amagye ate response yo akulira amagye ga Uganda nayo tugenda kubanga ate tubikubakuba mu ttooki tulabe ate butya gwe olowooza ki opinion yo oba ekibuuzo kyo comment section genda kubanga ate ogikozesa bulungi nnyo tujja kubanga ate tubiyitayitamu shonga bwetambula. Very good morning pumulamuko katono nnyo komawo.